oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula Nokumanya gose. Tambula Nokumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula Nokumanya. Tambula Nokumanya. Rwanda nziza gihugu cyacu, uje imisozi ibiyaga n'ibirunga, ngo byiduhetse gahorana ishya. Reka tukurate tukuvuge ibigwi, ngo utubumbiye hamwe twese abanyarwanda uko watubyaye. Berwa sugira singizwe iteka, horana Imana mura. Rwanda lirimu ku mawanga amatono mu masekati ga Africa, era abantu balyo balina ebika bibiri, ekika ky'Abahutu n'ekika ky'Abatuusi. Emiranda gy'Ekita Bantu gyatandikira ddala mu 1924 Rwanda bwe yali ne Tanzania awamu nga matwale ga Bubirigi. Mu ndaba y'Ababirigi balaba nga Abatuusi bamaanyi okusinga Abahutu, kyokka kyasooka kulowoozebwa nti eno ndowooza y'Abakyeruppe. Naye kyeyongera amaanyi, Abatuusi bayongera okucunya Abahutu okumala akabanga, ekyaleetera okubalukawo Ekita Bantu mu 1959. Wano Abahutu balumbira ddala ne battira ddala Abatuusi abawerera ddala emitwalo 2. Oluvannyuma lw'emyaka 38 Rwanda yafuna obwetwaze okuva ku Babirigi mu 1962, naye olutalo wakati w'Abahutu n'Abatuusi lweyongera ddala okunyiinyiitira. Ogw'omusanvu mu 1973 eyali omukulembeze wa Rwanda Gregory Kayibanda yaggyibwa mu ntebe era n'ajjirwa Juvenal Habyarimana. Mu kiseera ekyo enkumi n'enkumi z'Abanyarwanda baali babudamiziddwa mu mawanga agabaliraanye, ate nga eggwanga lyali lyavu nga terisobola kuwa babundabunda byetaago byabwe. Wabula Habyarimana mu bukulembeze bwe teyakkiriza Abanyarwanda baali babundabunda okudda okwabwe, ekyaviirako okutonda bw'eggye eryatuumibwa Rwandan Patriotic Front, nga lino lyalina eddimu eddene ery'okuzza babundabunda okwabwe. Era mu kugezaako okukola kino baakola obulumbaganyo bw'enjawulo ku bukulembeze bw'omukulembeze w'e Rwanda Habyarimana. Wabula ekyennaku obulumbaganyi buno tebwalina kye bwavaamu. Habyarimana mu kubaanukula yayongera okucunyiza ddala Abatuusi, era wakati wa 1990 ne 1992 Abatuusi abasoba mu mitwalo 2 battibwa. Wabula ebyaddirira, ekibiina kya Rwanda Patriotic Front oba RPF ekyali kitondeddwawo okuzza ababundabunda okwabwe kyakkiriziganya ne gavumenti ya Habyarimana eyaliko, era mu nzikiriziganya eno yali ey'okugabana obuyinza wakati w'Abahutu n'Abatuusi. Naye bwe gwawera ogwokuna mu 1994 ennyonyi y'omukulembeze w'e Rwanda eyaliko Habyarimana yakubibwa muzinga n'egwa era n'afa. Tekimanyiddwa nakati ani yali emabega w'obulumbaganyi buno, naye kirowoozebwa nti baali Abahutu nga bayita mu kibinja kyabwe kye baatondawo ekya Rwanda Patriotic Front oba RPF mu lunyaanyimbe. Wabula kino kyasukundira ddala olutalo mu Rwanda, era mu nnaku 10 ezaddako Abatuusi emitwalo 8 battibwa, okutandikira ddala mu Kigali ekibuga ekikulu, nga batta ab'oludda oluvuganya gavumenti y'Abahutu. Ekita Bantu kyeyongera ddala okunyiinyiitira, era enkumi n'enkumi z'Abatuusi battibwa mu Ekereziya. Wabula kino kyalabika ng'ekitamala Abahutu bwe baalina entegeka ey'okumalirawo ddala Abatuusi ku nsi yonna. Abanyarwanda bonna balina okutambulanga n'ebiboogerako, era mu biboogerako bino byali byoleka bulungi oba oli Muhutu oba oli Mutuusi, era kino kyasalangawo nnyo eggoye oba oli wakubeera omulamu oba okuttibwa. Bwe wazuulwanga ng'oli Mutuusi, obukulembeze bw'Abahutu bwalagirwanga ottibwe era otulugunyizibwe. Kumi n'enkumi z'abakyala Abatuusi baakabasanyizibwa mu bikolwa eby'omukwano, okusalibwako amabeere saakate n'okuttibwa. Era bangi ku Bahutu baali tebaagala kwenyigira mu Kita Bantu kino, naye obukulembeze bwabwe babawalirizanga okukola kino. Kino kyeyolekera ddala nga singa wasangibwanga ng'olina Omutuusi gw'okwese mu nnyumba yo ng'oli Muhutu, wattibwanga ne gwe wali okwese naye nattibwa. Kusinziira ku bulumbaganyi bw'Abahutu obwafaananyizibwako nga bakinaanisa akyagala nga mukombi okuzaala abalongo, Abatuusi batono nnyo abaasobola okuwona mu bulumbaganyi buno. Wabula abamu ku abo Abatuusi baafunanga okusoomozebwa okw'ebyokulya ebyali tebimala, era nga gye baali beekwese
nga baakogga nnyo olw'enjala. Obulamu gw'omusanvu mu 1994 kwalinga okunazzaako amaziga ku batuusi. Gavumenti y'Abahutu bwe yalangirira ekitta bantu kikome, wabula ng'ekikoleddwa kyo kyali kikoleddwa era ng'ebitundu 75 ku batuuze b'e Rwanda baali bo bamaze okukkirira ekaganga. Wabula ng'ekitta bantu kigenda mu maaso. Gavumenti z'amawanga amanene gamba nga Bubiligi, eggwanga eryali batwala n'Amerika tebeegatta mu lutalo olw'Abanyarwanda. Nga wayise ennaku 6 omukulembeze wa Amerika yalinnyako ekigere mu Rwanda okwetonda olw'obutalinnya mu lutalo luno. Era nga wayise ennaku 6 endala ng'ennaku 10 ziweddeyo ez'ekitta bantu, ne Ssaabaminisita owa Bubiligi naye yajja ne yeetonda olw'obutayingira mu lutalo luno. Wabula b'abantu bafuna nnyo okutulugunyizibwa mu bwongo olw'ekitta bantu kino ekyali kifuuse kagenderere. Gavumenti erina kyekozeewo ng'okusiba abantu bonna n'abajaasi abenyigira mu kitta bantu kino ekyali e Rwanda. Ku lwa MRU TV, Alex Lumbuye, nze nkulombojjedde emboozi eno.